Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo ng'atuuka ku Vision Group abadde ne chaplain wa kampuni eno Reverend Samuel Muwonge baaniriziddwa omukungaanya ow'oku ntiiko owa Vision Group Barbara Kaija n'abakozi abalala era nga basookedde mu woofiisi eyakulira kampuni eno Don Innocent Wanyama bw'avudde n'akulembeddemu okusaba okw'okuyimba ennyimba ez'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo okwetabyeko bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo nga Reverend Father Gracious Chibi yakiikiridde Abakatoliki, Apostle Michael Kimuli wa Christian Discipleship Ministries International n'akiikirira abalokole n'abakozi ba Vision Group abalala. Ne kwaya ya Vision Group y'emu ku ziyimbye. Okubuulira Ssaabalabirizi asiimye abayimbi ne Vision Group olw'enteekateeka eno ey'omwoyo. Nakwebaza aba Vision Group mwebale okuba ne vision wakyangu okuba Vision Group nga temulina vision. Alambuludde bw'ati ku makolo ag'okuyimba ennyimba eza Ssekukkulu. Carols is very important. The birth of Jesus Christ was filled with music. Alabudde abeesomye okukola ebikolobero okufuna ezinaabayisa mu Ssekukkulu ate n'abantu n'abasaba obutalya kaamukuulo ku lunaku olwo. Ssekukkulu yakuleeta mirembe. Omuntu alowooza okubba emmere alye ku Ssekukkulu mukya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.